Ku ntandikwa ya wiiki eno poliisi ebidduka yakola ebikwekweto mu Kampala eby'okukwata bodaboda ku nguudo ez'enjawulo ekyatuusa n'abavuzi baazo okuva mu mbeera okwekalakaasa. Olwaleero omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire atubuulidde omuwendo gw'ezo ze baaboye. Essaawa zino zisukka mu 150 naye nga mugasse ne zino ezimu kati mu bikwekweto byaffe bye tutera okukola omugoba boda omuyinza omuyimiriza n'aleka piki yaawo n'adduka. Ono agamba nti singa bannyinizo tebalabikako pikipiki zino zaakutundibwa ku nnyondo. Tuyina process gye tukola oluvannyuma lw'emyezi 6 tumanyi okulaba nti tukolawo gye twandiyise tuzitunda eziba zisigaddewo nga tulaba teziriko bwannannyini ezimu eza accident ze bataddamu kukomawo ku claiminga tuzitundira ku nnyondo. Oweyesigire agamba nti mu bikwekweto ekika kino poliisi eriko abantu beekwata wabula nga bavunaanibwa okusinziira ku misango egizziddwa. Waliwo abakwatibwa ne wabwewa EPS gye tutera oyita EPS abamu ne bagenda mu mbuga z'amateeka omulamuzi n'abasalirawo ekibonerezo oba kya fayini oba n'ekibonerezo ekirala ky'abasazeewo. Kyokka nga basinga okukwatibwa kuliko abavugira ab'ebigere bwe batambulira, okuvugira mu luguudo olutwala ebidduka oludda olumu, okutikka abantu ababiri, obutabeera na bisaanyizo n'ensonga endala. Wabula poliisi yeegaanye eky'okukwata pikipiki n'ekigendererwa eky'okujja ensimbi ku bavuzi baazo. Ekisinga kitubamanyi okusinga y'engassi. Engassi eno tedda mu nsawo zaffe nga poliisi. Engassi eno egenda mu bitabo bya URA era n'ekomawo mu bajeti gye basoma. Poliisi egamba yakugenda mu maaso n'ebikwekweto bino mu kaweefube okukendeeza obubenje. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.